Sabye njogereko nammwe katono ku mboozi n'ebibooziboozi ebitegekebwa okujja abantu ku mulamwa gw'okutunuulira n'eriisa ejjo gy'ebintu ebigenda mu maaso mu nsi yaabwe era n'okubirowooleza. Embeera mbi nnyo, embeera mbi ddala. Buli omu ku ffe tasaanye kulinda bizibu bwe binaamulumba alyoke ategeere embeera bw'eri embi. Enkola ye eya zirindaba olwange ogirowoozaako ng'olulwo terunnatuuka, naye tusaana tubeere nga tulowooza nti nno obumu bw'abantu nga tukijjukira nga bulijjo nti obumu bw'abantu bwe bukuumi bwabwe. Naddala wano ewaffe e Buganda obumu bwaffe bukuumi bwaffe, kubanga tetulina wadde kituyinza okwesiga nti oba poliisi nti oba magye, byonna ate ebiseera ebisinga byeyisanga ebitulabanga abalabe ffe abaana b'ensi b'eggwanga. Naye ng'omuliro bwe gukwata ewa mulirwana, bwe gukwata ennyumba ya mulirwana, nga naawe amazzi osomba, ate erimu abali ku mawanga bw'obeera ku bugenyi ne bakugamba nti enju ekutte omuliro, toyinza kusigala ng'okyanywa kacaayi n'okuwema obunyeebwa ng'ogamba nti oba buli gwa mulirwana be banaamanya. Era mu buli ngeri yonna oba olina okudduka okudda eka olabe kiki ekigenda mu maaso, oba naawe oyamba okulaba nga gukoma wa mulirwana. Tugamba nti kasita wano bampadde akakeeka, oluusi banjalidde n'obuliri, osooka n'ogenda olaba ewammwe kiki ekiriyo ogubadde, kiki ekitambula. Bw'ofissaawo akadde olwo n'olyoka olaba oba oddayo n'onywa kacyayiko ke babadde bakutegekedde ku bugenyi. Ensi ntankuufu nnyo. W'olina obusika okwekakasa, ate olina okufuba okulaba nti osigala n'okwekakasa okwo okw'abantu bonna ekifo kyo. Yenze Mulongo Mwagale omuzaana wa Kabaka, nga sinnagenda wala kannamuse ku luli olulangira olutuwasa eggwanga mpologoma ya Buganda, bwe mmala nnamuse ku bajjajja abataka abakulu b'ebika n'abataka ab'enkizo. Awo ndyoke nnamuse ku bazzukulu bannange bwe tuggumiza ebika, malirize nga nnamusa n'abaana bannyaffe Buganda abasibikwa mu bitundu by'ensi ebirala. Omulamwa gwa mboozi n'ebiboozi ebitegekebwa okujja abantu ku mulamwa gw'okwetaasa ne badda ku bintu eby'olusaagosaago, ebintu ebitaliiyo, eby'obuseegu bakwega ebirimu obukabakaba n'ebyokudingisa obudingisa, okusasamaza n'ebyo bwe bityo. Oluusi mubaamu n'abantu bye bateeka ku mitimbagano oba ku mikutu gy'amawulire wonna, bwe bamala ne badda ebbali ne basekerera abo abagenda okubiwa obudde. Nja bakwatira awo, nja bajirira awo, n'aseka, linda ggwe ojja kulaba biki, ebintu bwe bityo, nga bali wakati waabwe nga oluusi ate nakyo kibakola bubi nabo bennyini, kuba balowooza ne boonoona biseera byabo bokka be baba basikiriza okujja okulaba ebintu byabwe, ne batamanya nabo baba beeyonoonera nga beeteeka mu buzibu kubanga nabo ensi yaabwe. Mu nsi zonna, ku ssemazinga zonna, abantu bagamba bagamba abakulu naddala n'abamanyi abasingiridde bawa amagezi abantu bonna bali ku mitimbagano n'abali wonna okwegendereza, kubanga obulimba n'okubuzaabuza bikudde ejjembe mu kiseera kino mu nsangi zaffe zino ng'okumanya kutambula. Katuganye nti ebigambo, kubanga ebintu bimu sinakumanya, kubanga obulimba tekubeera kumanya. Kwega bitambula nnyo olw'okubanga waliwo emikutu gy'empuliziganya mingi, okwegendereza kuteekwa kubeera kungi. Omusajja omu yakyogerako n'agamba nti nno emmeeme eyo gikume nga nzigale n'obwongo manyanga nga nzigule n'obwongo bwo nga bugule, osobole okuyiga ebintu ebirala, naye manya nti nno wankaaki w'emmeeme eyo ne wankaaki w'obwongo bwo aliko obukuumi, tomala galeka buli kimu kuyingira. Bw'oteegendereza bajja kwonoonera ebiseera, bakulimbe ebintu ebijja okukozesa ensobi ate ennene, kubanga era bangi betuwulira nga bangu nnyo mu kukozesa olulimi oluvuma. Kyannaku bambi
nti ate ebiseera bingi bakolera ku bulimba oba ku bitundutundu nga mulimu akazima akatini naye ng'ekisinga kibatambulirako bulimba. So kati esinga oba otegedde kigero kyenkanawo ekyamazima agalimu n'obulimba bwenkanawo era omanyi engeri gy'oyinza okikwasaganya olina atakikwasa kyonna nagga nti mazima ate nga ekitundu ekyegasa ku kyo bulimba. Ate ebiseera bingi abantu b'ovuma tolina gy'ogenda kubajja kubeetondera kwega lubeera lusisinkana lwa lumu osanze omuntu waddala omwoyo gwa ddala tomumanyi na kumumanya omukungulidde omukanyugidde amagambo naye kwegamba nga n'olimu wange olimuwadde bulamu bwo bwonna ogenda kumugjawo omugayi nti nsonyiwa kati goga nti ngenda gende wa Katonda neetonde kati bw'oba ekyo kyolowooza nti olikikola naye ng'olikikola ddinga era olikikola nti abantu bonna be mbadde nvumu manyo kubanga ebintu bw'omala okubikola okusonyiwa osonyiwibwa naye nze sirowooza nti byonna osonyiwibwa busonyiwibwa era obaako ky'osasulira ogwo omuwendo oba ogwagala abantu bameka boovumye kasooka ng'ogenda ku mutimbagano kwega n'okwetonda tujja kukwogerako kubanga wadde ekintu kirabika ng'ekyangu naye kirina amateeka kwe kitambulira ate kubanga nti kikulu nnyo mu bulamu bw'omuntu. Kati tuli ku kumanya okutatugasa oba okw'obulimba gwe bulamu gwe tuliko oba abantu kwe bakuwa bakutunuze gye baagala okutunuza nga bwe bakolako ebikolobero nga obwongo bwo butadde kubita kuyamba ebiyamba bo babe nga g'olimu ebyo naawe mwefulukutira nga bo bakola bye baagala. Kirenga bw'onoolaba emmese bweruma nga bwefuuyirira abaali babaddeko mu kyalo ebyo babimanyi. Nze nange naliyokko mu kyalo ekiseera kimu nali ngenze kubaako emirimu gy'enkolayo eyo n'okukyala naye ogenda okera ku makya nga ebigere byonna bikukekesekekese kubula kukumalako ddiba ng'ate birumira ddala bibalagala naye ate nga yabirumye towulira era nze amagezi ge nasala ne nkwata ebigere ne mbizingazinga mu ngoye konze bwe binaalumira engoye era naaba mpulidde. Kati kambaweeyo ekyokulabirako kya Nsitesaaga eddakawo mu kabuga akamu mu ssaza lya Ssaabasajja ery'Ekyaddondo nga wajja wabaawo omuvubuka omu nga bamuyita Nsitesaaga nga Nsitesaaga agenda aggulawo kabbaala ke okusenga akatunda byakunywa bye tuyita ebinnyogoga n'obwokulyalyako obuyisa obudde buno obumpwakimpwaki. Kati abantu batandika mpolampola okugenda okubeera nga bagenda mu kafo ka Nsitesaaga ne banyumya ne balaba vidiyo z'ennyimba ku TV oluusi n'emizannyo. Nsitesaaga yabaanirizanga bulungi kubanga yali musajja wa kisa. Kati olw'okubaaniriza obulungi n'okubeera omusanyufu abamu baatandikanga okumuyisa mukwano gwabwe gwe beesiga ne balyoka bajjanga okumuzza ebbali okumubuulira ebibali ku mwoyo nga bamunyumiza ebintu bye batasobola kubuulira bantu balala katugambe abantu abalala bye bandisobodde oba okuyita ebitalina makulu oba bitalina mugaso oba ebyekisiru katugambe abantu abamu bayinza n'okugamba ekyo. Wabula Nsitesaaga nga omu ku abo abantu abagamba nti buli omu aweebwe eddembe ayogere ekimuli ku mmema awulirizibwe bambi nga ye ndowooza yeeyo. Kati mwabo abaamubuuliranga emboozi zaabwe mwe mwali Mpiki Ekaluba yayina embwa nga gamba nti yali emanyi okukola entebereza y'obudde era nga buli ntandikwa ya wiiki ng'emubuulira bwe bunaabeera. Nga waliwo n'omukyala gwe bayitanga Nakitimba nga ye agamba nti yagula fridge yali erabika nti erimu omuzimu nga bw'ategekamu ebintu ng'oluusi asanga bigikyusizza. Kati ne wabaawo ne Lutenge ng'agamba nti omuti ogwali mu luggya lwe gwali gukookolima ng'enkoko nti naye nga bwe gukookolima ye n'ateeka omutwe ku nduli y'omuti ogwo ng'awulira ebigenda mu maaso mu mayumba g'oku kyalo nti yali amanyi ebyama bya buli nju.
kati abaamubuulira ebyabwe baawera, abaabibuulira Nsitesaaga era ng'abawa amagezi amalungi ng'obusobozi bwe bwali. Awo kati n'afuuka omumanyifu mu kitundu ne ku miriraano, kubanga baamulabanga ng'ali mu kafuba eno, ali mu kafuba eri, n'abantu abo ab'enjawulo. Saabo bokka, baaliwo abalala bangi bwe baamanya nti naawuliriza ebizibu by'abanna, ayagala abantu, abantu n'abalala ne bajja ne bamubuulirako ku byabwe. Naye gy'avaamu abantu ne batandika okumulindanga mu kkubo bamubuulirire ensonga zaabwe. Aba yakamala okwogera n'ono nga n'oli amuyitiremu ensonga ze zituuse. Kati ekiseera kyatuuka ng'okutambula okuva ku dduuka ye okutuuka okugenda okudda eka, ng'okutambula okuva eka okutuuka ku dduuka ye ng'amala mu kkubo kyenkana essaawa nnamba n'omusubi, ate n'amadda bw'atyo nga tafuna bulungi budde bukola bintu eby'omugaso ddala mu bulamu bwe, kubanga ng'akwatibwa ensonyi abantu okubeesikako obwesisi, ng'aga nti ate nina okumuwuliriza, ate ne gundi alina ebizibu, ate n'ono alina gundi, ate embwa yabadde eti, ate muti, ate biki. Kweganga buli kimu akifuula obuvunaanyizibwa kyo okukiwuliriza n'okukimalirako obudde. Olwali olwo ng'abantu mu kitundu batandika okusanga enkoko endwadde oba ezifudde mu bibanja byabwe. Omukulu w'ekyalo olwakitegeera ng'agamba waliwo olumbe olulumbye ekyalo kye. Kwe kutegeeza ow'omuluka n'ategeeza ow'eggombolola. Omwami wa Kabaka eyakolanga ku by'obulamu mu ggombolola eryo ng'ajja okudumbira abantu, okuteeka amaanyi ag'enjawulo ku mirimu gya bulungi bwansi. Yagattako okugenda ng'alambula amaka okulaba ng'obuyonjo bwago bwe bugenda, ng'era agenda awa amagezi nedda ekyo temukikola bwe kityo, okulaba nti obuyonjo butambula bulungi okutaasa obulwadde obwo okutuuka bwe baali bagenda okutegeerera ddala ki ekigenda mu maaso. Naye mu kulambula amaka ogwo agenda okutuuka ewa Nsitesaaga ng'ebintu byonna biri nnagalaale, ng'ennyumba eri mu nsiko, ng'ebisaaniko bijjudde oluggya, ate n'asangamu n'enkoko enfunya awo mu buwundi mu luggya ebbali. Anti obudde yabumalanga mu kuwuliriza mboozi z'abalala. Kati n'enkoko ezaali zifiiridde ku gundi ye ku kibanja kye yali tazirabye. Kati ow'ebyobulamu ku ggombolola ng'asalawo okuggala waka n'edduuka bya Nsitesaaga okumala okumala omwezi gumu, basooke balabe nga awantu walongoosebwa, alime, bafuuyire, nga bwe balabe ebyobulamu bwe bigenda. Yagamba bw'ati, Nsitesaaga, nkimanyi nti ggwe owa abantu ba Ssaabasajja obudde okuwuliriza ensonga zaabwe, naye ekissa empisa n'obuntu bulamu bigendera wamu n'obuyonjo, era kibeera kirungi byonna ebyo okubeera nga bisookera wakaawo. Kati ebigambo byatandika okuyiriggana mu katundu kaabwe nti baasanze enkwa mu bumpwankimpwanki gundi mu bbala ya Nsitesaaga. Abalala nti ebinnyogoga bye bibadde byayitako dda nga byonoonefu, nga ne wansi gundi mu macupa eriyo nabbubi. Ne bagamba nti kirabika Nsitesaaga yali muzzukulu wa Mutundambidde gwe bayimbako ne mu luyimba ng'omusajja akyasinze obukyafu mu byafaayo bya Buganda. Kati Nsitesaaga n'abeera mu nnaku etagambika. Neyebuuza baani abali bamwogerako ebigambo ebyo. Olw'eggulo olumu yasalawo agenda ayogereko ku bizibu byo ne mukwano gwe Lutenge, eyalina omuti gw'ateeka ku kutu n'awuliriza, ng'ateeka okutu kwe ku nduli n'awuliriza efa mu buli nnyumba. Kati n'agamba nti ono ajja kuba amanya ani atandika ebigambo bino okubinjogerera. Okutuuka ewa Lutenge nga bamugamba nti ali ku mulimu gwe, nga bamulagirira ng'agendayo. Okutuuka eyo nga Lutenge yaggulawo akafo akalinga ka Nsitesaaga nga bwe kaali, nga Mpiki Ekaluba ne Nakitimba nabo gye bakola. Yatuukirira Lutenge ayogereko naye, ko Lutenge nti si kati nina emirimu mingi. N'agamba munnange nze nga nakuwanga obudde, n'agamba nina emirimu mingi weewa ate akafo kaali kakubyeko abantu. Kati Nsitesaaga ng'agenda yakomawo oluvannyuma ng'abantu bakendedde, naye era Lutenge yagaana okumuwa akadde okuddamu ebbali boogeremu.
awo Nsitesaaga kyava asalawo amugambira awo nti gwe gwe nali mpita mukwano gwange gwe yali anneesiga n'ompulira ebintu byo gwe wandyama olukwe. Lutenge yamuddamu nti gwe tokimanyi nti bw'osumagira tebabega. Nsitesaaga yatandika okugatta obutonnyeze, ebibooziboozi bye baamunyumizanga, enkoko ezaafanga, ebigambo by'olumba embu olwalumba ekyalo, ow'ekyalo n'ow'omuluka okutumya eggombolola, ow'eggombolola okusiba enju ye n'edduuka ye, nga byonna byali byalukibwa lwa kwagala kumusuula. Ng'ate birukibwa abantu abeeyita bakwano be. Emboozi eyo egenda eri Abaganda bangi abagwa mu butego bwa Nsitesaaga mwe yagwa. Emboozi zijja ne mutamanya kusengejja kyakuwa budde, kumanya kwawula bigasa ne bitagasa, byetaagisa ne biteetaagisa. Babasika babazze ne babasika babazze eri. Bagamba bannaffe aboogedde ebigambo ebingi nga banoonya amagezi ne boogera bavumbudde okuva ensi kasooka ng'ebawa abantu boogedde ebigambo bingi ku byobulamu, naye ku byobulumbaganyi omuntu byayinza okufuna abantu ku bantu, ggwanga ku ggwanga, baga nti ekyokulwanyisa ekikulu singa omulaba akifuna bwe bwongo obwo, oba oyo gwalwanyisa gwalumbye, singa afuna obwongo bwo aba afunye ekyokulwanyisa ekiyinza omuyamba ennyo. Kaakati ne wabyuka wabaawo abantu bangi era abalabula, ng'abo ebintu okulabula kwava dda, kuli mu kuwandiikibwa mu bifo eby'enjawulo, mu bitabo eby'enjawulo, wadde ng'abantu abamu bagamba nti ekintu ng'oyagala okikweka omuddugavu kiteeke mu kitabo. Kubanga abalabula n'abali ku mikutu abalabula mwegendereze okubajja ku mulamwa. Mu lufuuti kye bayita diversions, mwegendereze diversions. Naye kwegamba ng'ate n'abantu nga n'obuzibu tubulaba, sigga nti obuzibu tetubulaba wano. Jjo twalaba abakyala nga bakaaba baakera bukezi ne babasaayira emmere. Ebintu ng'ebyo okubikola ate mu Buganda bizira n'okuzira. Tomala gaggwa mu lusuku n'olusaawa lwonna n'olusuula. Muganda amanyi ti olusuku lulamu. Naye kwegamba ensi okubeera nga tuwulira bannaffe, kakati tulina obuzibu nti leero omulala bw'aba abonaabona nga ggwe oli mu bibyo byakunyumirwa mboozi ezitalina mugaso nakuseka nakutandika kubinyumyako, ate enkya gwe bw'onooba okaaba ng'oyita bannange mu nnyambe, kakati ate abo abantu bennyini abaali bakaaba luli bajja kutunuulira bulala kubanga gwe tewabafaako. Kati obumu bwaffe bwe bukumi bwaffe, naye nga buli omu afa ku munne. Kweganda bana aboogera bennyini abalabula, tomanyi biki bye bayiseemu, baleme kubeera nga aboogerera mu ddungu awatali awulira oba. Kale nga tonnatuula kuwuliriza na kugoberera byakwetonda kwa ffenwe ya mugenzi tamali mirundi, kyenva mulaba nti ffe abantu tetwabyogerako, n'okwetonda kwa simanyi gasumba, abaana netuwulira waliwo n'ebiriwo kakati nti abaana b'abayimbi babazaala mwani ddala, oba nawulira byasiba n'ebyawalukagga ne Haji simanyi yatawaanya abaana be, yabatawaanya teyabatawaanya, ali mu kkomera yavudde ennyumba yiino byabadde bitya. Kwega eringa firimu efuluma bitundu bitundu, ate nga n'ebyokwetonda kwa famire y'omugezi nabyo byajjira mu gundi mu bitundu bitundu, kitundu kisooka, ekitundu ekyokubiri, ekitundu ekyokusatu, n'ebyagasumba bitundu. Ate kati akajja kuba anayogera ku gundi, ate kati kweganga amawulire buli kiseera wabaawo byayogedebwa nga byongera oba yamwetonderamu byawedde, ng'ekyo tukivaako nga tugenda ku birala. Kati ne tuwulira ebyabayimbi, kati ate olubuto lwani, kati ate biki byaba biti, ate abaana tebasibaabwe, ate biki ebyo kaakati tugenda kukikolera ki? N'okutandika okusagambiza nabyo bifuula emboozi obibeereko buli lunaku, sooka omanye ebikulu ebibirimu. Weewaawo ebimu ku byo bikulu ng'abantu abali mu Muganda nga mutambulira wamu, naye tulina okwegendereza obudde bwe tuwa ebintu ebimu nga bwe tugeraageranya kiriwo ekisinga obukulu n'okusaanira obudde bwe tuba tukiwadde obw'okulowooza n'obw'okukola. Ate era tuleke nnyo okulowooza nti no bino bye binjumira bye nja okukola.
kubanga banaakulumba ne bakutemera ogundi emmere ne bakusulira n'ennyumba nga bwe tulabye abakyala abakulu be bakoze bwe batyo ate nga balina n'abaana abato abazzukulu ate ebiseera ebisinga abazzukulu abo baana basigaza baana abo kuva ku baana baabwe baana bamulekwa katugambe kakati balina okubakuza balina okubalabirira kati oli akedde ku makyala kobuuza oba olina ssente mu nsawo oba tolina atemye butemi n'asula n'ennyumba kakati ogenda gendawa ensonga eyo obuzibu obwo buba bungi nnyo 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 twandivudde mu kugira nankana ebibooziboozi by'abantu abatudde awalungi awabuguma era nga balina n'emmere gye banaalya ne tulowoozaako kubiri wadde biringa ebitanyuma naye ate bo bennyini bye tuba twogerako bo bibeera bibanyumira okulaba nti bannaabwe babafaako ng'era nawe bwe bandikubunyumidde singa bibadde ku ggwe kaakati tubeere nga twebuuza nti bwe tugoberera era ne tumanya buli kintu kyonna ekikwata ku nsonga y'agasumba okwetondera mayiga oba eya gundi eya mutabani wa Tamala mirundi asazeewo kigenda kuyamba kira kigenda kwongera ki ku kaweefube okutaasa ettaka lyoggwe naawe okwetaasa n'abantu bo ate bozze ebirowoozo byo ku kintu ekisinga obutuufu essaawa eno ekyokulowooza ku kwetaasa kweka lowooza na ku ki ekiyinza okuva mu ekyo bw'obanga obulya nibiri tebikunyumira ojja kulaba nga ekiyinza okuva mu ekyo ate ekyo kijja kuba kinyuma nnyo kwega obe nga gy'otunula olabayo nga gy'ogenda olabayo bw'onooba nga olaba gy'ogenda ojja kulaba nga kikuzzaamu amaanyi ensi kati nga ekipoli kya Uganda engeri gye kirimu kiri awantu awabye nnyo awantu awabye awatali mateeka awatali kintu kyonna kuga buli bantu bonna bakola bye baagala abantu bagenda mu z'ofiisi ne babbamu ssente abalala babagamba nti kakati obuweereza bwe buwedde agaaniddewo ate waakolera ebikolobero yeefuula agasa alimba abantu alimba eggwanga lyonna mukalu muzibu babagamba nti kino si kituufu tekikolebwa kyebakolera ddala kati tubadde n'abantu abafubutuka eno n'eri nga batyoboola Buganda boogera ku ggwanga lya Buganda mu lulimi olubi ate nga bakozesa Oluganda lwennyini nga boogera ebigambo ebibi nga boogera ku batyoboola erinnya lya Ssaabasajja ebyo mubiwe Obudde nga mwebuuza nti lwaki bakikola bagamba mayiga yabasasula nekyo kirowoozeeko kubanga abantu tebasobola kusituka wano ne basituka kwegamba ne basituka wamu bonna ne batandika kuvvoola Buganda ng'ate babigamba Abaganda lwaki obusungu buvuddewa kale bahaaji bagambye babijja mu ddiini wadde nga nekyo tetumanyi ngeri gye kituulamu bwe kityo kubanga abalala bakiwakanyiza naye ate basajja emivula abijjawa simanyi mbwankambwe simanyi byakola bitya abijjawo oyo n'atandika okuvuma kati by'ebyolubiri lwa Buganda olw'Emmengo bigenda bitya lwe twalaba bamenyeeko bbugwe ekitundu ate olubiri lwa Kabaka olw'Ebbanda lwe twawulira nsimanyi oli omusajja atamale yali agamba mbu nno lwali lulu ebintu ebipangirira ebyekisirusiru ate n'oyo tamale yagamba mbu nno alina akamanyo ku Apollo kiva e Bulaaya oyo eyo Bukiga gye yava oyo tamale oyo alyoka abalimbe mbu muganda kitaawe yali awo ate noono Sam Mayanja naye yali alimba abantu nti no muzzukulu wa kiva e Bulaaya ate nga kitaawe yali mugundi yali kigugu nga yeetika migugu gya gundi gya kiva e Bulaaya ate bigenda okufuluma kiva e Bulaaya yawasa mukazi we ng'akyali muto mukazi wa kiva e Bulaaya n'afa kiva e Bulaaya teyaddamu kuwasa kiva e Bulaaya teyaleka baana kakati ono nga yeeteekawo kubanga yamanya ekyo manyi bo babayita batose ku bano nswera ya ku migugu yamanya ekyo n'alimba ndi muzzukulu wa kiva e Bulaaya kakati ndowooza mu kujja ni muzzukulu wa kiva e Bulaaya bw'abirimba ebyo bano ne balowooza nti alinawo Oluganda weesooka obufu babibbi naye ate nga n'okutegera tebategera ne bw'aba ayogera amateeka nga gwe tewagasoma osimanyi ye Sam Mayanja omulira ng'avuya buvuya ne byogera bennyini tabimanyi ate mukijjukira ng'ekyo nti abo abajja nga babagamba nti twasoma ebyo ebintu abasinga obungi abo boolaba abo abakozi baabwe babatikka amadiguli n'agenda ng'amenyeka mu kkubo n'omutwe bagutisse ebidiguli so nga mu kkalu mwereere ate nga kyekizibu ekiriko tebakutikka nga diguli nga tolina kyomanyi
kyova otuula mu bantu n'olyoko ogira nankani ogegenga bakuyita kugegenga mu lulimi Oluganda sinze mbiteekawo kati ne Ssaabasajja Kabaka waffe tuteekwa biseera okubeera nga twebuuza kiki kyali kali ludda wa ki ekigenda mu maaso n'okumanya bwali ate n'okutunuulira eyo nno y'ensonga esingira ddala obukulu ekyo tuteekwa okukimanya ate kubanga bw'otunuulira ono Mayiga nga yeesaza ng'owakagatta akamu ne Nnabalamba asalagana ddamu naddamu lyalinga omusawo anaabaaga kiki ekibafudde kati abakozi ennyo basala muddo basimba emiti basimba ebigogo basimba biki bakola eno ate waliwo n'emboozi gye bambuliddeawo ku miti egyo egisimbibwa n'agibawa olundi ebyo byonna naye byakwebuuza era byakwekennenya kakati nze ngenda nzija ne mbabulya wano ekintu kati ng'ebyo eby'emiti nze mbadde sirinaako nnyo kye mbimanyi ku miti gisimbibwa naye abantu bamanyi ebintu nti omuti gw'osimbye kikaaki nti biki byoyogedde n'omuti nti omuti kintu kiramu mmanya nti abantu abamu basinzanga emiti bambulidde emboozi awo ewera ku miti egyo n'egisimbibwa n'abantu lwaki balina obyegendereza omuntu bw'abanga balaze nti asobola okugenda okuziika nga obuwango tebumukkiriza kuziika kati emiti asimba miti ki era agisimba agigamba ki kubanga n'abazungu baba bagisimba babaako be bagibuulira abantu baawula emiti ku miti kakati waliwo omuti nga ogwavaako amaggwa ge baateeka ku kabaka w'Abayudaaya Yesu ogwo gulina obumanyi obwagwo bye bagumanyiko waliwo omuti gundi onani Iskaliyoti kwe yeetugira n'ogwo nagwo bagumanyi bagulinako ebigambo byagwo naye ekisinga obukulu kye bakubuulira nti mu biseera ebyedda ne mu Buganda nti abantu baagendanga ng'emiti gibaamu emyoyo gye bagamba nti baagiggalira omwo muti ng'emiti oluusi nga gyogera nga gikaaba nga emboozi yabadde nene nnyo n'agibanyumiza omulundi omulala mulyoke mumanyi nti bulimu byetaaga okwekengera abantu bwe batandika okukola ebintu eby'omwoyo omubi oli ne bamugamba ni vaawo n'agaanirawo aba amaze okulaga omwoyo omubi ogulinza okukola kyonna kati agenda kutsimbira muti ki ogw'obulungi era biki byatadde mu muti alyoka agusimbe kubanga babisimbe no bisimberi babisimbe no bagisimberi bagisimba mu lubiri kati oyinza okusimba mu lubiri lwa kabaka omuti nga tomaze kutegeeragana naye omala gasimba mutema mumwe gye mwagala okutema ne musimbamu gye mwagala okusimba kakati muwoza Ssaabasajja Kabaka asiimye ebyo ebintu tebikyayita kasita olimba ennyo omanya gye binaggwera ng'oyogerera bwereere kubanga okwogera Mukama yakukola kubeere nga abantu boogera balala ne bakkiriza ne tutambuza okutegeeragana gwe by'olina mu kutegeerako n'obiwa munno mwena ne musobola okutambulira awamu kyali kirabo ky'amaanyi nnyo naye era abantu ababi bakikozesa bukyava limba ate nasigala ng'ayo kati ogamba ani gwe omulimba ani gw'obuulira agenda okumalirako ebiseera bye ne bwamuwulira ebirala ebyo bannaffe bye boogera mubiwe obudde butono era ekiseera kyonna amaaso ku lutimbe amaaso ku mupiira Katonda omulungi ow'ekiso tubeere Mukama otubundugireko emikisa gyera bafa mukuumenga amiina.